Yes, nkwaniza gwe na following nawe ya subscribing anonyiga ne kade kugamba nti wakola kyamanyi okubanga wa subscribing anonyiga ne kade bagamba nti Queen Celine sawa ya kuyegeriza Queen Celine motoka anti yafunye motoka ye konguzimayi Queen mukama webale awo wana boyagadde banange muno bwana boyagadde mbusebo kafunyidde motoka kagena kuyiga kuvuga motoka kafunye ka paso ndabanga paso je bulimu buno so mubwafunye motoka ne buno bwana boyagadde obwana buno boyagadde ku myaka emito bokute ku nsimbi empitivo n'abakulu tutakwatangako eyo gye bayitensi naye ekyebuzi ebintu bya ddala akaana kano kafunye motoka oba nedda Ndabya amawulire agatwiringa nga balaga nti emmotoka ya ddala emmotoka kagifunye naye ndowooza mbu bakalinze kasooke kakole ki kasooke kakule kaweze emyaka egivuga emmotoka mukaleke kagivuge era nti yadde agikawadde yasigadde agiterese mu bondi esigale nga giri kasooke kaweze emyaka 18 nti ejja kubeerawo era n'ebyogerwa ku mmotoka nti baabiwadde aba family information gyenfuna Celine TikToker ne mukwano gwe amanyikiddwa nga Ssebo bonna ba TikToker abaana bano bakutte ku nsimbi eziwerera ddala olw'ensonga nti ba TikTokers bantu bangi ababuukinze bantu bangi abawadde obulango okubanga bakubira zi kampuni ezo obulango omusimbi bagufunira ddala oguwerera ddala bano abaana baana bakutte ku bukadde 50 kadde 60 bukadde 3 ku myaka gino emito nga n'abakulu tebazikwatangako eyo yensi wala nsolo senjirawo bulabi nenjikola nenjesonyiwa nenjirawo bulabi kati buno mbu yafunye mu motoka naye ekigiremu mesezi okubanga agivuga akyali muto kyali myaka mito driving permit bikitwa tugende kakyali kato alina kusooka kweza myaka nga 18 manya manga g'abazungu agasinga omwana kasitaweza emyaka ndozo baziba 16 oba 15 awo oyo aba akuze naye mu Afrika watandika ku myaka 18 awo omwana aba asajjukudde aba atuludde aba akuze awo aba wadde mbakola ki okwesalirawo mbintu ebisinga kibategeeza nti Celine alina kusooka kweza myaka 18 abalikuwa mu driving permit asooka kubanga atandika okubanga avuga emmotoka manga g'abazungu abaana batandika ku myaka ndowooza nga 12 nga bamanyi emmotoka kakati munayi Celine emmotoka yebalaga nti gyeri era nga documents baziwadde aba family ez'emmotoka gye bamuwadde ekika kya paso gy'olingirawo gyatuddeko era nga Musebo yagenda okubanga amuyigiriza okuvuga emmotoka ne bannange kiri Uganda mama nyabo naye nga nsonga zimu zitambulatambula akadde kano ku social media bagita fa ADTV George mbebaza ne bagamba nti muli bakabenye okubanga mugyekumirako ne bagamba nti comment section weeri awo bakabontera wansi awo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mugenda kubanga mugyekumirako mugenda kubanga mufollowinga ate mulaikinge ate mucommenting munyige ne kukade mbagala nnyo mwena era mbebaza bamuyita Celine akosani Ssebo bonna abo TikToker bwana buto abo TikTokers bofuuse famous nga bukyali ku myaka emito gino emyaka emito okufaako obufe bumanyikiddwa n'okusinga abakulu n'okusinga ba TikTokers abakulu mune ebyemu ku bitwende nga kadde kano ku social media abasinga bagamba nti ni maama muwadde emmotoka tajja kwekyusa wanaweereza 18 myaka nga si mingi giyiseewo kasita documents azibawadde kasita documents azibawadde akati Celine ebisesinga ate abawala bakula na mangu kati myaka 18 tejijja kulwawo nnyo kubanga Celine nawe essaazi ndowooza ali myaka nga 9 myaka 9 ku 10 myaka 9 ku 10 emyaka si gye mingi nnyo emmotoka yeegera ebeerayo baba agimuwadde documents n'azibawa kiri simple bazitereke bulungi balinda kuona 18 bamuwa akamotoka ke mukazi watu bagita fa ADTV subscribe onyige kade like nga commenting ate osigale nga ogyekumiddeko ke ADTV Uganda na KBTV ugikosa ni fa Yogi News fa ADTV jimbe bulungi mwera